Declaration of nominated candidate. I, Muganzi Mark Mayanja, being returning officer from Bona Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act of 177, declare Amanio Joaville Sheila duly nominated as a candidate to contest. Abantu ab'enjawulo okuva mu disitulikiti y'e Mukono abavuddeyo okweswala okwesimba ku bifo by'enjawulo bavuddeyo okulaba nga olunaku lwaleero beewandiisa ku kitongole ky'ebyokulonda ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono ku kyalo Obutebe era nga abaddukanya omukutu guno tusazeewo okusunsulira kwabo bonna bavuddeyo okulaba nga bavuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti abagenda okukiikirira disitulikiti y'e Mukono.
Filo Namogaru Honorable Betty Namose Bachireke Umbrella Banachuka Tulonda Mavuli Tuli Yumiwa Uganda Bwete embeera bwebadde ku kitebe by'okulonda mu kibuga ky'e Mukono ng'abaagala okuvuganya ku bifo by'obubaka bwa Paalamenti nga bajjayo empapula okwewandiisa okulaba nga Bannamukono basalawo anaagenda okubakiikirira. Disitulikiti y'e Mukono erina ababaka 5 abagikiikirira mu kikolebwa ng'olukulu. Declaration of nominated candidate. I, Muganzi Mark, being returning officer, Mukono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act of 177, declare Namukela Hanifa Hussein duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament, Mukono Municipality Constituency, and Mukono District. Nominated candidate. I, Muganzi Mark Mayanja, being returning officer, Mukono Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act of 177, declare Nabatanzi Daisy Sonko Sam duly nominated as a candidate to contest for election as Member of Parliament for Mukono Municipality Constituency in Mukono District. Kuliko mbako omukyalo omu nga kusulize tulina Mukono North, Mukono South ne Mukono Municipality ayenga bano bonna ebifo ebimu bimu abaka abantu abadde okuvuganya nga bangi ng'ekifo ekisinze okusikiriza abantu okujja okuvuganya ekifo kya Mukono Municipality nga kino tusuubira okubeeramu n'ababaka bagenda okivuganyako abantu abasukka mu 7. Kuli wawadde umbrella kolaki tikinga abayina ensonga ye nze bannange neesimbyewo oba nze akwatidde bendera nze akwatidde bendera ekibiina kyange ekirungi ekiganzi ku kifo kya woman member of parliament nga nze mukyala Amaniyo Shila Dravile. System vorongoto ngano mwana wotasoma nogenda mu ddwaliro tewali ddagala ofa ki n'eki gavumenti ekiriko ekitakugasa obuyinza babituwa tukole kimu tutiikinge umbrella omubaka waffe pulezidenti waffe Kyagulanyi yatutwala mu nsi ensuubize nze
mwe muli amakubo amalungi, mwe muli eddagala mu ddwaliro, mwe muli abavubuka nga balinamu. So si kutunda kuwaza bwe tuti. Naye mbaagala nnyo, mwe ndi nnyo, ndi munalo, na biti, na chi. People power. Our power. Kati ne bwentema. Kateeka yaffe eri bweti. Mpagira 10 ku 10 okuzimbibwa kwa katale kaffe. Era sente ne bwendeta wane ekitabo omuteesebwa mujja kulaba nti nze naleeta ekiteeso twewola na neewole. Naye endagaano esoma bweti era nga wendi tewali agenda gimenya wadde akatundu nti nga temunnatandika kuzimba katale mulina okusooka okufuna ekifo we mutwala ababadde bakolera mu katale we banaakolera okutuuka akatale we kaliggwa. Kubanga bw'obagoba obugobi ogenda omala okuzimba akatale nga bwe ekibuga kyabakola ki? Ekyokubiri, buli muntu okuva wano okufuluma akatale bakazimbe bamala kukuwasa bbaluwa ye eri kukomyawo. Bamala kukukwasa ndagaano yo eri kukola ki? Bwe tuba tukomyewo mu katale, bwe tuba tukomyewo mu katale, abaakalimu be basooka ofuna emidaala, abapya ne balyoka nabo bajja. Awo wenyimiridde bwe njogera bwetyo nga bagamba mbunze nina emidaala eno 27 wangi Electoral Commission bamaze okunsunsula nsaanidde era ebisaanyizo mbikola ki mbirina nabwe kityo njagala bannamukono era okubayozaayoza nti olwaleero mufunye omubaka addako Nabatanzi Daisy Sarah Sonko omukyala agenda okuweereza Mukono. Kinajjukirwa nti Mukono erudde ng'eweddemu amaanyi n'essuubi olwa byonna ebiruddewo mu ggwanga ate ne Mukono yo eyawamu. Wano Mukono bonna abawangaalidde wano mumanyi bingi nnyo ebitusomooza naye okusingira ddala ebadde service delivery. Olunaku lwaleero njagala okuzzaamu bannamukono amaanyi timufunye omununuzi agenda okuzzaawo essuubi lya Mukono. Daisy Sonko Nabatanzi agenda okugatta Mukono abaffe entale ezibadde wano olunaku lwaleero nga tumaze okusunsulibwa. Bannamukono tulina okufunvubira ddala tuyogeyoge naye nga twerwanako kubanga luno olutalo lwe tutandise olutalo terukyali lwa bibiina kubanga ebitusoomooza bisingawo by'ebibiina. Tulina lutalo lwa byankulaakulana. Njagala okubazibula mwenna amaaso bannamukono nti ssaawa ya leero omukulembeze abadde abulamu ye Nabatanzi Daisy Sarah Sonko ow'enkulaakulana. Era we ŋŋenda okukubira omulanga mwenna abalonzi kubanga tukizudde ng'abalonda mubadde nga mujja batono olw'okuba mwaggwamu essuubi. Mwalondanga emitwalo egisukka 15 wano Mukono municipality. Essaawa ya kaakati omubaka alangirirwa ku mitwalo 3.5. Naye ekyo kizze nga kiraga nti bannamukono baagadde nnyo okukyusa obukulembeze nga tebaweebwa mukisa ate era ne beesiba ku bintu ebyo ebyensi ebitaliimu mulamwa ng'ate kye twandibadde wano okukyusa obukulembeze kye kyandibadde kisoosiwazza tufune service delivery. Nabwe kityo njagala obbakubira omulanga abalonzi omulundi guno gwokka muddemu amaanyi
newankubadde gaali gabaggwamu nga buli olulonda mulonda abantu oba oliawo be mubadde temwagala ate nga bebazzaako. Essaawa si yakugera ngero, essaala si yakwogera kunyenyaki nseke, naye twagala service delivery ekindeese. Nabukera Hanifa Hussein, omubaka owa Mukono municipality. Olunaku olwaleero nga 22 Oktoba nsobodde okumaliriza okwewandiisa ku kifo ekyo eky'omubaka owa municipality agenda okulembera Mukono municipality. Njagala okwebaza abantu bange bonna abayimiridde nange mu kaseera akazibu kempiseemu okutuuka ku ttuliro lyentuuseeko. Nesimbyewo Bwannamunigina nga akabonero kange muzindaalo ddoboozi ly'abantu. Era nga nalonze akabonero nga kyamazima emyaka gino ena gye mbadde nkulembera ng'omubaka omukyalo wa district. Nfubye okulaba nga ndi ddoboozi eri abantu wakati w'abantu ne palamenti oba wakati w'abantu n'ebigenda mu maaso wamu n'ebibafaako okulaba nti nno tubigonjoola. So njagala okwebaza ba proposer ne basekenda ababadde wano naye okusingira ddala abo bannamukono naddala aba municipality abansobozezza era nga be basiimye okubanga nti banzikiriza obanga bansaba okujja okwesimbawo mu kifo kino eky'omubaka wa municipality. Naye ate sisobola kwerabira gyenva nti mbadde nga nkiika ng'omubaka omukyala ow'e district ate nga ndi ku kaadi eya National Unity Platform. Kyamazima National Unity Platform sigikoze bubi, mbakiikiridde bulungi nnyo, mbadde loyo ku pati yaabwe, mbakoledde era sibaswazizza. Naye ebyavuddemu byebyo okubanga nti obutampa kaadi okunziriza kaadi yange obutaddayo ku bwa member wa parliament wa Mukono district obwavudde kubanga nti ekibiina tekyetese kimala kulaba nti no kigonjoola ensonga ze bayise ensonga etonotono nti nze nabadde sikolagana n'omu ku bakulembeze ab'e Mukono abazimba obwakabaka bwa Mukono. Njagala bannamukono banjigireko nti nze nsobodde mu Mukono ndowooza kasookedde etondebwawo nze mukulembeze asobodde okuvencaringa ogenda okuvuganya mu bifo byonna nga mbaayo ekiseera ekigere n'engenda awalala. Overstage twegwegerako olusuku egumala mu kifo emyaka nga 2-3 nga mu 7 gwe tugezaako okulwanyisa mu protest vote. Myaka 4 akyatukalakata agenda 4-5 naye eriyo n'ababaka ba parliament nabo nga bafaananye nga mu 7. Myaka 2 bakisaba myaka 3 kakati bw'oba olwanyisa dictator nakyemalira ng'ate naawe okola nga dictator bw'akola olwo protest vote yakolerawa. Baako ekiseera kyusaako ogende mu kifo ekirala. Nze nali wano nengenda mu constituency endala nenzija ku district level kakati eno municipality sigifugangamu nga municipality luli yali Mukono North. Muki ekipyango okomye omulwera? Nkomyeyo okutaasa ssaza Nakifuma. Essaza lino lyali litandise okutambula nga lyeyagaza nga tutandise n'okusaka enguudo za kolas laba Nakifuma mayangayanga. Gavu Nsagi yali badde kolas naye okuva lwe nava mu office teri aseesaamu. Twetaaga amazzi amayonjo. Zino nayikondo ez'okupika nkola ngadde abantu basumulula taapu twali tutandise okuleeta mu buli town. Ebyo byakomaawo. Genda olabe enguudo z'ewaffe, laba amasomero. Mikwano gyange nkomyeyo okutaasa ssaza Nakifuma atalina health center afune. Gavumenti yeyina ebintu byammwe, mwetaaga mubaka ajja okuteesa nayo si agenda okugivumirira, si mulala wabula Kafeero Ssekitole. Come on,